Mpeke coming in from Aroma Ngaliwa Mune Unknown. It's a beautiful video. It is so youthful. They try to paint for us a storyline ngabo labi mu video kayimba kalungi yakatambulira ddala bulungi obuyimba avubuka bwe tusinga okwagala ennaku zino bugenda mpola mpola simanyi rach oba omukwano guyitiridde omukwano guyitiridde tufuneyo kuzi heartbreak tukube buli eri tuddeyo mu banchawa talking about banchawa kayimba ka Gloria Bugi ngaline Virota. It's a very beautiful song era bokawuliro labanga eddobozi ya Virota lyakuze liri different mu buli obuyimba wetwadde tuwulira nerya Gloria Bugi munnaga yakola intro ngoyizoloza Ozo bari hana yaji koze kayimba kalungi nyo era eddobozi ya Gloria Bugi kyemmanyi tutasobera nga te tulimanyira n'okulyagala mu bulungi bwalyo the uniqueness lyayina mu ddobozi lye eyo nga tuvuddeyo tulina fashion eyo olunaku olwaleero Erango lunaku olwaleero nga bagamba nti the 2000 fashion, the early 2000 fashion, the Y2K baddies are taking over the fashion industry. Abaana abo batandise okubeera nga tebakomyawo ebintu ebyasinga okubeera nga bitrendinga in the early 2000. Talking about the early 2000s, jeje emyaka abamu kuffe abali ku telefayina kati gye twazaalibwamu ebintu bye bali bambala mu egyo emyaka bye bitandise okubeera nga tebiryawo fashion industry mu bavubuka wenjogerera kati. Era nga lunaku olwaleero mbaletedde the Y2K two-piece set for women ngabo jiraba ku screen yo zasingo bera nga teze chanka in the early 2000s ngabo embagambye obabo bu two piece mu bujjukira nga buyine ebigambo emabega ne wano ku mugongo bubake ebigambo in most cases obusinga bwayina shiny letters nga ze bateeka emabega eyo era ze zisinzo bera nga te sorry zikomawo muguno omwaka gwe tulimu ogwa 2025 so two piece set zino zawukanako ne kuzabasajja kino ekintu ekimu ekirungi kyendaba mukomawo okwa Y2K budget sets olw'ensonga nti ate eno two piece omwami tasobola jambala badiyali eyo byemususa okusharinga engoye simaya two piece unisex omwami ajambala omuvubuka omulenzi ajambala n'omuwala so jambala nedda mukwano Y2K two piece set eno nkugamba ya muwala yekka omulenzi talina ngeri kyaswabera nga te ajambala it has a crop top ngabo ogiraba in most cases abantu abamu basika zino low rise pants ne bazika waggulu ne zituula ku crop top naye nga ate bw'oba oyagadde munnange ng'oli wa mbirigo ng'oli unruly osobola obeera nga ate okalekayo nga kali mu ngeri eya crop top nga bw'oziraba zino two piece sets zaawukanako ne ku ezo ze tubadde tumanyidde nti bibeera bagi zino zo zikwata omubiri era ku mubiri wengeno singa obeera nga ate esimba essira zino zo zikwata omubiri ziraga olubuto we luyise ziraga kafiga konna engeri gye kakulamu so budde nga oba ogenda jambala kyalisaanye n'osooka nowetunulira mu mirror nga tonnaba kufuluma n'olabira ddala oba kyolaba mu mirror kyewandiyagadde abantu abali wabweru balabe naye munnange tekigaana bw'oba nga golaba if you feeling comfortable in it you can rock this two piece tewali kigana ne wakubadde nga bambaga mambo ate munaye zino zaba flat tummy engeri gye zikwata omubiri gwonna ate munaye bamodo bukawe balina zambala tekigana munnange if you're confident in your body you can also rock this Y2K set naye nga ate bwenjogera zezisinza obeera nga ate azikomawo ekyenjawulo kye bazikyusizaamuko kwe kubeera nga bafoldinga mu kiwato nga bwolaba oyo omuwala ali mu brown bagifoldinga mu kiwato kwawukanako ku ziri ezaali mu 2000s. Kanso kempu mulemu ko katini ate oluvannyuma nkomawo tovaako.